Oi. Yo ulira sinotraka ya musenyu. Sinotraka ya musenyu gwarwira tuli mpambire empigi ku kolansi. Wuyo kolansi omulengera. Neighborhood masavu. Amasanyalaze wegali. Amazzi wegali. Ababadde bagamba Mwami Lugonvu njagala onfunire yakapoloti nga tekasukka bukadde 10 nga nsobola okuteekawo obuzigo kano ka bukadde 8 fuuti 5 kwa 5 oteekawo dabulumuzo 3 n'osiba n'ekikomera ne beebaka self contained munaatusonyiwe emmotoka oziwuliranga bwe zikuyitako tuli kukkuba nti ekkubo liri otambuza bigere okujja n'estate weri abagamba Mwami Lugonvu nze boddamu kakati ku luno sifika tubaleetedde amasavu ga estate gano masavu ate nga gookyera ddala n'omumiro gagwokya njagala okugamba abagamba Mwami Lugonvu njagala nga wensula nvawo n'engenda e Kampala n'enkola kololo nnyini n'enkomawo jangu wano abagamba nti Mwami Lugonvu njagala okufuna poloti naye nga wenjifunye siteekamu za bodaboda kwe kuva wensula kwe kulinnya taxi njagala nga wensula taxi tesukka 7 genda mu kibuga njagala okugamba nti wano we tuli taxi ya 15 paka mu Kampala n'okudda 5 toteekamu za boda tuli mpambire mpigi fuuti 5 kwa 5 ku bukadde 8 olunaku lw'okwasa polotiyo wadde tonnamalayo ne bw'oyiwa matiriyo sikuyinaako tabu wadde omutawaana nti guno sikuyinaako ojja kwebuuza kakati nkikola nti akube essimu ya woofiisi abasinga mujja ne mumpeereza message naye mba ne message nnyingi ngenda okubaddamu ng'eri ziweddeyo kozesa essimu gye nkuwadde eya 0700 63 neera 63 esembyayo 37 0700 63 zaako 63 esembyayo 37 yesimu ya woofiisi tuli mpambire mpigi wano wooli teweetaagaza boda okuva wano oba ogenda kukolera Kampala oba ogenda kukolera mpigi taxi ya 15 amagenda n'amadda 5 weewantu omuntu we bamuteeka wali ku kkubo n'omugaa nti wuuyo nkulengera jangu wano ewaka fuuti 5 kwa 5 bukadde 8 nina kyesoogedde ndi mu kwetegereza neighborhood masavu amasanyalaze weegali amazzi weegali abasajja bazimbye zikalina abasajja bazimbye zibbangalo waliwo agamba nti ate nze bwe mba njagala 5 ku 10 bwe bukadde 16 naye ng'eno nagikoledde bantu bange bamufuna mpola abatali nnyo bali ababebe siina kyendeseeyo essimu ya 0700 63 63 37 akaseera akalungi